Yesu ketugenda maaso tunete kuva mu bannaffe ababbumala films bakutuusizzaako olutalo lw'embeerera ekyatandika butandisa tunete tulina kulekanira kunyumiriza bunyumiriza era busula Rafael executive producer ate nga director omuli Mubiru Akram nga kwereza nga Timo ekyali kunyanjula egenda maaso nafuka Maria Mutebo nga kwereza nga Ketra entandikwa filimu Iraguha Moses nga Saimo ekyatandika egenda maaso Sheya ya Morini ngona kwereza nga babirye ate nga nakabirwa Zuwena nga nemu ali nnyo so nga agenda kuzanyira nga Prite ekyali ntandikwa Nsubuga Ismail ngona kwereza nga Mavini tukyali kunyanjula Diane Val nga naye akuzanyira nga Tina ekyatandika ate nga Kayaga Helen tugenda mulabanga Senga mu filimu yaffe erabika okubanga etandika olutalo lw'embeerera Kibirige Harriet Mami Timo lwaki tokyambalamu makulu lwaki weefula ekirala nagambye Bumala Films ne Bumala Studios YouTube channel yaffe mwina abatulabako era tubajjukiza okusubscribe ng'osobole okuba nti buli kipe kyonna ekiba kizza oba kwoli ne tunyonnyola ekituufu wala ne tumugamba amazima kuba nawe obimami kati zino za babiri mujja abeerawo tumunyonnyola ekituufu naye akite kali ssebo baayita Saimo ajja nnyonnyole onawulira ensonyi zimukwata naye omukyalo ono balina omubuulira abenga amanya awantu waali kuba nawe olina kyozimanyiiko nedda ndeka mubenzi jemu ngambe babiri iki kyemugamba okuŋŋamba babiri gyotasobola kuŋŋamba omuwali onkwana Saimo yaliyo kale kino kizitowamu tekisaana kuba tukikutuuzaako nga nze saawa kikange nobwabadde okuwagana amasimu nga sigakwata kati nga mugamba ebbanga lyonna lyonna nnaku zino olaba nakyusa endowooza nkubira sikwata ogyeko nnoonya siriiyo nkulaba n'enziruka ambuulira amazima nkulaba n'enziruka otyo munange nali nafunayo omukyala awo kale mukyala namwagala nenja mwanguya kaino kireka omwami ono firimu egenda maaso yayinanga abakazi bangi beyawula nadduka bw'atyo naye ku mulundi guno ono essebo yamugamba ndowooza okubanga amwawula yalina kusooka kumuwasa kyova olaba yayanguwa okumuwasa babiri nze naawe aba kati ono yeewuunya nnyo omwami ono okuba niyawasa n'omukazi nga ye tebamuwasanga ngesooka olindeko nze nkuwasa enkutwalawa okimanyi nti eyo ebbeere lyo eddene engeri kitowa ng'akadomola lyannemesa nze simusaagala munange nali noonya bufumbo si bubagundi tonawasa namugamba bewawasiza biveeko yenze mukazi w'omutuufu abala bali ku byabwe nyidde nnyo naye musajja gwe ng'omanyira n'otuuka n'okuwasa nga simanyi omanyi oli mwannyinaze nze gambe nawasiza nze gwe tova wano togenda kuŋŋamba sivaawo omala gajja nkugambye ekituufu nawasizza nensonyiwa noonya sayizi yo oba bakwagala naye musajja gw'omanyira ani ani gwogenda maaso omukazi ati nga nze omulungi oli mujjawa gwe nina eka wamulabyeko ate gwe ojja kukiraba tolina gy'olaga manya olina okunjagala kumba ono yali mukebezi dokita kati yamusekerera gwe ebbeera yali kulinga akadomola ng'ogamba musimanyi wabula omanyira naye nze obuddeko abakazi tebaagala bamanyiira ate nga baagala okumanyiira ngezaako nekulaba ku street gwe yewaffe gwe ojja kundaba alina okuvaayo nze oyo mukazi waaveeyo nze nnyingira nkulabayo babiri nze naawe sagala kumanyira bannange zungazungu bakusinga ki bannange egenda maaso kimamumanyira kumanyira okangamu kunekolezaako manya olina okukoma ndi musajja mufumbo kujja nendaba ono yamugamba nze siri mwangu tojja kunteeka ku kasasiro woyo nekiyayi kino nga kimanyiira ekiyayi kyamumanyiira olumanyiira si lwakuno
Efirimu egenda maaso. Kireke. Oza nja kuba nfunayo omulala. Obe Kakati no ssebo ono yabiwanvuya. Awoza ofiisi y'abalooya y'abalamuzi tugende mu kkomera tutabe ba mpanvu. Eyo process tejja kukola. Kale njageza Kando yo lw'omwagezi waddeko. Kati kumbe ono akoze loosi. N'esoko olindeko. Jangu nina kyendowoozezza. Akaseera konna. Obwedda njogera. Bino byonna Wulidde n'emmalayo nze n'amala. byonna byenjogedde nembyogera nembiteeka byolla n'obiwulira n'ontwala akadde nenjogera byonna nembikubira n'omala n'oŋŋamba kakiki ono yenna bwe simanyi ojja funa omulala Ngala sente ezikola ku buli kimu owulidde ekigambo kya sente era obedda buli kyenjogera kyonna njogera ssente naye n'ofundikira nga malusu Ezo nsonga nange ensonga z'ogedde nzitegedde bulungi naye engeri gye kiri sijja zisobola zimpe n'okukola. anti sasula obedda byenjogera ekikulu kuyitibwa ogamba sente. Kyekyo kitegedde kati okitegedde obedda kumbe obedda babyogera nga tategeera woofiisi ziri zibaza ssente saategedde nze obedda manyi tulina okugenda mu woofiisi tulabe simanyi bamaneja balooya abalamuzi n'abitya oba yabbako bamugamba balooya agenda okukebera musajja atunga alina lasitikwata ate bambi talina fomula mu ngaba y'essente bw'aba agaba yakuba ebintu agaba zonna z'alina mazima. naye bikoleko Mavin ompagizete Yasanyuka nnyo. bulijjo okutwalira ekisajja ekitegeera nga kino n'atunula butumuzi sente mitwalo musanvu Yamuwa ssente ate ono azaagala nnyo. omusajja ategeera nga gwe Noli simanyi nti mukwano gwange yafuna omusajja omutegeevu nga gwe. omukazi ate Nadda mu kumuzanyisa obuzanyisa. tebadde kukolerako kukyolesa sente Ekyo ssente k'ozireese buli kimu kiwedde. eyo ensonga yange mbadde ngimanyi eyammwe lwakuba mbadde n'ensonga gani yamugamba ni munnange buli kimu mbadde sirina kye simanyi nze mbadde Ku ngeri y'omukwano gwammwe. mweyagala simanyi buzeemuko naye nga sibifaako kuba mbadde ebintu byammwe bulijjo mbimanyi naye kati kekite naye bulijjo mbadde sibiriiko naye kakadde essaawa eno ngenda Ompadde ensonga lwaki nina obbibaako. 2, 5 zike ssente. sajja nyo ekitegeera ne kale ekisajja gwoli kitegeevu yagamba sente abakazi balina engeri gye bavumamu abasajja indirectire ezokanga ekyamazima omuntu okudiibuuda bw'atyo ssente abafala kukkiriza naye omukazi bw'alaba omusajja ng'adiibuuda ssente ye mugezi kiwadde kindekere wabula mu byonna njagala mukama katonda atusaasira engeri gy'ossa ssente mu nnamungi w'akabootongo oba tomanyi kyonuna nosaayo kkiriza naye wano ku airtime ng'olinga agenda okukolamu adiweya yakola kyo kituufu. Hey. Kumpa amawulire. bulungi nnyo Kakati nze ŋŋamba kati ku zino zennyini zino tegiri mitwalo 7. musanvu Kati ku zino zennyini otuleeze ya tayimu. naye kisebo kana kakazi si kangu akwogera bwo amuwadde emitwalo 7 gyakwogerayo kati bw'aba alina omukubira oli kyanaaba agambye kubanga kati bamuweeyo airtime buli kintu Kamulabye alina ezzike erisigadde naye kaagala lirumaaluma. Kaaga kyo kizebbi kati egyo kale kwata mukaga gibe gyakwogera muno omutwalo guli mu airtime kikkiriza mu nsi ekikkiriza mubaamu kulaakulana bango yalwako ezino ze batuteerako edakiika Kati agenda okutuuka nti ogenda bweru nga buli kimu kikozeeko Kyonna kikoze. mbitegedde oyo kati mbadde nyina okuwa emitwalo 7 kati wano guno omutwalo engeri gisigadde 6 kati ogwo ogummanja gukuba nti okuntegera ku ssimu nze nkola si musiru ku ssimu nteeke ku ssimu kando ya si musiru jaguteeka naye lwakuba mudoma bindekere totya efirimu egenda mu maaso. Ayayayayayaya. nyonyo mwana musiru nnyo natamanyi kyakukola Kale nno munnange nakikukolerako bamugumu ngaasula ku ttaka munnaffe kwe kwate kubonaba ng'ate yeeyongerayo edakiika eyo ejja kuba etumala ndakuba nga nkuwa feedback aha nkeni ono omusiru alina ssente era tulina musaako maanyi mangi naba ng'azireeta nnyo
ku speed kwazireetera katuddako ewa Saimo noli mubi nnyo ate ntya oyinza otya okundeka mu nkwagulo omukazi oli omumanyi naawe alwana nga gundi nga nvubu izo sunga z'abantu aba s'abantu oli alwana nga nvubu kweni ntonyingiza kati naye Saimo amutya nawo birimu alyoka amanya ndi mbirimu akugwako ng'oli wekka ne tukinyonyole kuba n'akunyika kyekigenda mu maaso era nze ekigamye nti nawasa omukazi ombulidde ni wawasa kiga oyagala kutukubya naye gundi gwe kweni nze mugambye oba yetta yamanyi ino kigamba amazima bino ebintu ebituuse sikyayinza kuleka nineekweka bwekwesi bakiwa owulidde kati wena mwagalako naza musango bamumpimako mbu olyo gwendifiirako ebeere nze bendeseo yenna embeerebeere oziraba ne wazisa mu buleega zibimba singa kyoyo singa kati ali wali epikapika mbu simanyi ali ajja vaayo tamanyi nti gwe twaleese matutu kiro kyazimba kyoga nze abadde alina kyenkyagazo kyekijja kati ona mugambe tewandi kivumye omanyi ssebo bagamba ekyayuniza ennyana kiba mu kibeere naye munange omukyala wankubadde owasiza toyinza kumala gagoba muntu otyo oyinza omugoba emiwunyo ne gijja era mupalina kuyomba naye aba mutuufu oluusi oyinza okubulwaka kigambya wawumuliza naye nze ekituufu oba okitegedde timo tuveeko oba abadde ki simanyi odusa ngamba kyakugamba baabo oli kyangamba kubye muwala simanyi nti mbu yaganye simanyi embuzi yamuleme kati kulemye oli we yabasanze bakyanyumya ku mboozi yaki eryalimu ekya ye omulunzi yalunde zaako buli kisoboka ebisibo byonna bijjudde ganye kati nga mukazi namugaana eyalema yaganye okuvaako timolindako embuzi yaganye omuwala yaganye muwala buli omukwatako anesamulako bwesamuzi bwenyegezako giragirako akati ono yadde amanyi nti yaganye nali manyi omulunzi yalunda nnyo kumbe yalemeddwa ono omulunzi yamugambye ono tageza n'ayingira ebisibo tayingira ku bisibo kalina obwana obuto buyitawo bwana bubasanze boogera ku mbuzi kati bwe babanga waabwe baziina osanga bazongeddeyo mu kyalo kitegeeza bituufu kagamba maama nasanze bateesa baleka adde banona zaffe aleka naawe ebintu byensi bino bizibu ogambe kwetangezaako nga addukawo buddusi nonyeza kyemukulya kati obwedda anoonya munne omanyi ebintu bino ebyabasajja kale olumu lubanga lugambo oli nagamba musajja anyumya ku byewe mu kisenge yaba kisajjasajja naye munaye mulimu ekikusukako n'ogamba oba kyogenda kikola otya ano munange bwe tuva eyo nga tukwate bwetukomawo kali kumbono omuwala ssebo Pretty yabeeranga noono ndowooza kyova olaba oli Kandoya yamutumye kati yakomawo waya ziringa ezikyuse Kandoya yamuwadde ssente wagamba nti wano olina abasajja bangi era ono wakunyiza ng'ogende wono ono wakunyiza ng'odde wono kati yamugamba naye leero ng'ozze onyiize bulala ate yali yamugamba ndi omusajja omusebo tamumala ye basajja kwegamba abakozesa nkazannyo tayinza kkiriza musajja kumunyiiza gyolonderiza ng'otufu ne bwotamba nako kati yamugamba olowooza lw'abasajja bange ne bawa lwanyezeza yakukyankalanyiza talinamu makulu omusajja kati ng'amugamba ndi ono Kandoya anfuukidde Kandoya kale akasajja kasibu nagasanko nti Kandoya alina amagezi kabuzabuza nenkagamba nti oli mulwadde okimanyi akasajja nkayise wala nnyo nenkagamba nti oli mulwadde akakatuna nabo bakanaavaayo ku sente kutwale mu ddwaliro naye akantu sebo kaganyi omanyi kasajja tekalimu magezi tulekaawo naye omuwala ono kiki kyagoba kubanga omusajja oli amuwadde ssente n'amugamba agende amwogererereyoko abeeko ebintu ebimu byatereeza baami kubanga awula ayagala omuwala ono
naye omwala omutima gwe guli wala nnyo ovuddeko era talina kati ono naye bwe yajja ate yayongera bivunza buvunza omwagala osobola omeleka nga tomwadde kati yamugamba nini mugamba mukazi gweoyagala oyinza okulayika nti omuleka omulwadde ne bumuluma n'otamwewadde ekikumi olwo oba omwagala kuyambe oba toyina kyomwagazi oba tomwagala oba olimba byonna ku Bumala Studios YouTube channel MK Majestic Plaza Eminate nga jenze badde nkwereza tujja kuba tulamu kitundu ekiddako okumanya ddala gye biggwera akuume